Spice Diana and Bwerere yali wa wiki eriyeze zimu ku nyimba empya zogamba nti zisusumuse nate chenja olunduliddeko ku macha ku radio nga lutambulira ddala bulungi no Bwerere ya Spice nga lutambulira ddala bulungi nawe atuuliriza blood wange ya Spice Diana ya Spice kitidikube lwaki ogikola system egiwakanye simanyi lwaki yagala giwakanye ezo za tutaddewo manager wa Bwerere yayimbisiza abagundi yayimbisiza abagundi abati emateta abazungu balinye ku stage ne batandika okuyimbira Spice Diana ayinza obeera awo ng'ali mu vaanize n'agamba wala abasajja abo balaba olwange wakiddo tetuzayo saba system ewakanye naye tugita system ekoze byaki bayinza okuba kati batuyimbira kabaligeya n'omuyimbi iyo Bwerere sofo oluyimba lw'omwaka omwaka eguba gwakugwako olunaku olw'enkya musase mwange nyimba muganda nge zogamba nti zisusumuse era ze song of the year number 1 watekeddwa kuba Spice Diana siri regular song of the year aga Katonda mugulu olumu obo mulina kakasajja kuki kugundi ku mutima kati kitegeeza ki eri endongo ye Uganda tebayimbye omwaka gubadde soul house mu ndongo in fact oyinza okuwa azibani material mu namba 2 big eye kampuni enyimba ezikuba esofo okuva omwaka gutandika Bwerere azibani material oluyimba lwali olala olukubye ennyo palasa inamu enyimba begabega bada oyakubye ani omulala akubye ng'ennyimba 5 zikubye 223 singa omwaka gubadde gwakugwako enkya omulala akubye awo waliwo omulala n'essaaha zaakayo zaakayo yali beef song naye se zaakayo era tebuba kuba bulwadde omusajja yali agakola konsa zaakayo sirirejula zaakayo yayitamu azibandi material ayambada musase mwanga bilia nganze ndwerabidde mangu azibani material setaga kujukizamu azibani material mu dokiteri mwali ebyadala mwali producer yali ani brand beats brand beats by the ani omulala badde ne song of the year enyimba bitu site babadde mu n'oluyimba bitu gowe kali wadisi waddanyo wewe kaweka yali waddanyo obulungi bunnuma naye waddanyo waddanyo kitooka agezezaako naye takikubye takubye nnyo abadde maintenance song era obadde lwa ku maintaining owaye tebalowooza nti twabula after a successful show ne bagaa katuteeyoko akatusigaza mu mawulire neffefe buso oluyimba lwolwo buzibu ekiyinza olulemesa oluyinza obeera nga mu namba 8 olw'ensonga lwakafuluma just 2 months back ate zize twogerako ezimu zibaddewo zimuzeeyi wakazi gwakubiri gwakusatu Kamili akoze atya Kamili abaddemu ne begabega remix n'abeeramu na luyimba by the way Kamili abadde abuzaabuza Kamili wagondi abaddemu egulire nekyali endiskin n'ebiyimba bye byenyimba ze nga 2 abaddemu nekirokodownjukiza lokodown ne sita danger yafukamanya sita danger akubye osanga n'abawala mu offices ekkololo ngaaga sita danger akubye ddala n'ogamba ono atidde kati omwaka gw'ebyendongo omupya gwatandise mukyala mukulu Spice Diana n'abayimbi agirina Bwerere David Lutalo yagitadde byonkola kapakati yagitadde gye bayita batya kapakati nenga manager Arafat yalumpeereza nga bagita last week around Thursday abo nabo balinamu obuzibu nti basayinize kama Ivan ani ebigambo byabwe bingi okusinga action era oyo mwala kapakati alina okukola ennyo azanyire ennyo ku mikwano gy'ebikadde kama Ivan n'oyo balina enkwagulo mu ndongo bwe balumya endongo bamusuubiza bamunyaga bwe bati ebizibu byabwe bireme kugenderako kapakati by the way si kapakati eka Nenisenre bamusayininga Nenisenre was also signed by Arafa kama Ivan mugana Nenisenre ali omwo naye tubasabire olw'ensonga ate muganda wange kyenandirowoozeza nti Arafat Fefe ne kama Ivan ebbanga lye bamaze mu ndongo bayize okitegeera nti bayize bamanya nti oluyimba olwo tuluta kino nabwe si kuweereza buweereza buli kaseera broadcast messages nti ntadde empadikira ku status tujja kuwandika naye era ekyenjawulo waliwo amafuta ag'enjawulo gategeerekese Boniface
ngakanjawulo one love tubanga abali mu charity organization osegeera naye nga tubagaliza mirembe buli yatadde oluyimba by the way era ffe nga ffe atubasuubiza nti tujja kukola tetusobola nga tetuli mu kukola kati okuwulira abantu kino kikino bwekiti ne bwekiti gundi yagitadde mukyala Rose Kigongo ebale kubanga otuwuliriza nnyo Benoni Nsubuga ebale kubanga okerera ku mbuutikizi musase mwanga ku ddakiika mangu otumaze okubanga abantu babuulira ennyimba empya gwegwaffe era genda ku YouTube ez'abayimbi abo zinoonya ennyimba poyinza odulinda wano oluusi ne lutayitamu naye ku YouTube nga njagala katusooke tutandikire ku kya abayimbi obutawa respect madini kibakusa kibalekawa abantu banabalabanga abategeera Spice Diana and bwerere yali wa wiki eriyeze zimu ku nyimba empya zogamba nti zisusumuse nate ekyenjawulo nduwuliddeko ku maca ku radio nga lutambulira ddala bulungi eno bwerere ya Spice nga lutambulira ddala bulungi atuwuliriza blood wange ya Spice Diana ya Spice kikigikube lwaki ogikola system egiwakanye simanyi lwaki yagala giwakanye ezo tutaddewo sajanga maneja wabwerere yayimbisiza abagundi emateeta abazungu balinye ku stage ne batandika okuyimbira Spice Diana ayinza okubeerawo ng'ali mu vaanize n'agamba wala abasajja abo balaba olwange wakiddo tetuzayo saba system ewakanye naye tugita system ekoze byaki bayinza okuba kati batuyimbira kabaligeya n'omuyimbi iyo bwerere sofo oluyimba lw'omwaka omwaka eguba gwakugwako olunaku olw'enkya musase mwange ennyimba muganda nge zogamba nti zisusumuse era ze song of the year number 1 watekeddwa kuba lwa Spice Diana siri regular song of the year aga Katonda mugulu olumu oba mulinako akasajja kuki kugundi ku mutima kati kitegeeza ki eri endongo ye Uganda tebayimbye omwaka gubadde sold out mu ndongo in fact oyinza okuwa azibani material mu namba 2 big eye leka nkuli ennyimba ezikuba esufo okuva omwaka gutandika bwerere azibani material oluyimba lwali olala olukubye ennyo palasa inamu ennyimba begabega bada oyo akubye ani omulala akubye ng'ennyimba 5 zikubye 223 singa omwaka gubadde gwakugwako enkya omulala akubye awo waliwo omulala n'essaaha zaakayo zaakayo yali beef song naye se zaakayo era tebuba kuba bulwadde omusajja yali agakola konsa zaakayo sirirejula zaakayo yayitamu azibani material ayambada musase mwanga bilia agakanze ndwerabidde mangu azibani material seta akakujukizamu azibani material mu dokiteri mwali ebyaddala mwali producer yali ani Brand Beats Brand Beats by the way ani omulala badde ne song of the year ennyimba bitusite babadde muno oluyimba bitusi gowe kali wadisi wadda nnyo wewe kaweka yali wadda nnyo obulungi bunnuma naye wadda nnyo wadda nnyo kitooka agezezaako naye takubye nnyo abadde maintenance song era obadde lwa ku maintaining owaye tebalowooza nti twabula after a successful show ne bagaa katuteeyoko akatusigaza mu mawulire neffefe buso oluyimba lwolwo buzibu ekiyinza olulemesa oluyinza okubeera nga mu namba 8 olw'ensonga lwakafuluma just 2 months back ate zize twogerako ezimu zibaddewo zimuzeeyi wakazi gwakubiri gwakusatu Kamili akoze atya Kamili abaddemu ne begabega remix n'abeeramu na luyimba by the way Kamili abadde abuzaabuza Kamili wagondi abaddemu egulire nekyali emiskin n'ebiyimba bye byennyimba ze nga 2 abaddemu nekirokodownjukiza lokodown ne Sita Danger yafukamanya Sita Danger akubye osanga n'abawala mu offices ekkololo ngaaga Sita Danger akubidde ddala n'ogamba ono atidde kati omwaka gw'ebyendongo omupya gwatandise mukyala mukulu Spice Diana n'abayimbi agirina bwerere David Lutalo yagitadde byonkola kapakati yagitadde gye bayita batya
ya kapakat nenga manager Arafat yalumpereza nga bagita last week around Thursday abo nabo balinamu obuzibu nti basayinize kama Ivan ani ebigambo byabwe bingi okusinga action era oyo mwala kapakat alina okukola ennyo azanyire ennyo ku mikwano gy'emikadde kama Ivan n'oyo balina enkwagulo mu ndongo bwe balumya endongo bamusuubiza bamunyaga bwe bati ebizibu byabwe bireme kugenderako kapakati by the way kapakati Nenisenre bamusayininga Nenisenre was also signed by Arafa kama Ivan mugana Nenisenre ali omwo netubasabire olw'ensonga ate muganda wange kyenandirowoozeza nti Arafat Fefe ne kama Ivan ebbanga lye bamaze mu ndongo bayize okitegeera nti bayize bamanya nti oluyimba olwo tuluta kino nabwo eki si kuweereza buweereza buli kaseera broadcast messages nti ntadde empadikira ku status tujja kuwandika naye era ekyenjawulo waliwo amafuta ag'enjawulo gategeerekese Boniface wanulavu tubanga abali mu charity organization osegeera naye nga tubagaliza mirembe buli yatadde oluyimba by the way era ffe nga ffe atubasuubiza nti tujja kukola tetusobola nga tetuli mu kukola kati okuwulira abantu kino bwekiti ne bwekiti gundi yalitadde Kigongo mu mbeera eyo mukyala Rose Kigongo ebale kubanga otuwuliriza nnyo Benoni Nsubuga ebale kubanga okerera ku mbuutikizi musese mwanga ku ddakiika mangu tumaze okubanga abantu babuulira ennyimba empya gwegwaffe era genda ku YouTube ez'abayimbi abo zinoonya ennyimba poyinza odulinda wano oluusi ne lutayitamu naye ku YouTube nga